Right, osiibye otya era wasuze otya n'omunnaffe atuwuliriza. Kaakati tuba tutuuse mugawano ne wali? Gyetuli nze nziramu gyetuli ndowooza nange ombuuliza. Guddamu badde nziriramu abantu abawuliriza gyetuli twasuze twasiibyeyo. Olunaku olwaleero leese eki? ogamanya naye kati tunaba kugenda wala by the way. Tukulisa Uganda Cranes okubeera nti yasobodde okubeera nti equalifying ogenda mu AFCON. Era Uganda Cranes emaze okubeera nga ekuba South Sudan ewaka n'ewaayo yabukuba bakubira wano juzi n'ebongerera ewaabwe era munnange n'ebanga erimu omwandaawe erina obubonero 10 kati mu gurupu ke ebanga ekulembedde era ku lwokubiri South Africa nayo ng'emaze okubeera nga ekuba Congo n'ebeera nga emaze okubeera nga ekakasa nti Uganda bwetyo kakati tewali kuwannaanya tuli mu AFCON. Cameroon yasooka okubeera nno nga equalifying ogenda mu AFCON era oluvannyuma lw'okuba Kenya wano juzi 0 Namboole National Stadium naku lwa Monday mu gurupu J yone yeesolosa ano bannakenya jukira nti balina groups bakubira mu groups kati Uganda ekulembedde ekibinja kya grupu K kakati bannakenya babadde baganye bannayuganda okubeera nti nno babeerayo kubanga babadde bawagira nnyo Onana goalkeeper wa Manchester United ne baga nti okusinziira ku ngeri gye mwawagira ne babagaana munnange naye era babakubiddeyo 0 yadde bannayuganda nti babaddeyo okubeera nga bawagira Onana. Kakati munnange bano oluvannyuma nga bwe twogedde nti Cameroon, South Africa okukosa ne Uganda bano already munnange beeyongeddwako Algeria mu gurupu E, Burkina Faso wamu ne Senegal mu gurupu I, DR Congo, Angola, Egypt wamu ne Morocco bonna bagenda kubanga bakola ki baselebratingira wamu kubanga already bamaze okubeera nga bakola ki baqualifying. Obadde obuuza nti ate muwagizi wa mipiira obijjawa professor nzimbeerayo mbeera mu kadirisa nga ndaba olaba obudirisa ate kasante kamu kajjaze kankali aka Uganda Cranes okamanyi nomanya nti eddogo liyingiddewo fe balogo abalogo era Uganda Cranes era katugenda genda n'eddogo lyaffe naye njagala kulaba nga Uganda ekwataganye ne Cameroon tulabe oba bannayuganda era bana bawagira Onana. Okay, ebibadde njagala tukimanye era tujagulize wamu. Okay, kakati tukitegedde nga wayogedde ku Kenya mu Kenya yagana babawagizi abannayuganda ogenda owagira Onana kati awo wennyini ndowooza wemba ntandikira anti General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo ssebo n'agamba abaana abawala abannakenya they are very very beautiful ndowooza basinga ab'Uganda wano yawanako ku Banyarwanda lumwe era abawala Abanyarwanda yabawanako naga nti they are very beautiful girls yapostinze ku gundi ye Twitter handle n'atugamba nti Kenya is like his second home kubanga yakulirayo mwera abawala beeri beautiful lwakuba balenzi bali agere endugu agijjawa naye General Muhoozi mu biseera ebyo yali akyali mwana muto nnyo yali atandise okubanga alaba nyashi yawumanya gwe simwangu abantu nga bazibu simwangu owange history we yeraliikiriza oba yasajjukira nyashi ku biseera ebyo si nyashi fesi kakati obwana bwali bumwegombanga mbu obuwala nga bumwegomba obuwala nga bumwegomba era bwe yakirabanga bumusekerasekeranga nga bumuyita muho yakabala bakatiti balungi muli ngate busalako kulinya Muhoozi muho. Okay, kakati Lilian Abba, Minister of State of
Minister of State for Disaster Preparedness. Yawandiise ebbaluwa ng'ategeeza aba local leaders abali mu kitundu ky'ekiteezi okutegeeza abantu abaliraanye kasasiro w'ekiteezi. Ti kasasiro oyo asuubirizibwa okuba nti agenda kuddamu okuyimbulukuka. Agenda kuddamu kubumbuluka so okuyimbulukuka wabula okubumbulukuka. N'agamba okusinziira ku weather ennaku zino enkuba yatandise okutonya heavily mu bitundu ebimu. N'agamba nti n'enkuba ndowooza etonnya ekiteezi yeeraliikiriza era ng'asaba abantu oba oli kumpi awo okola ekigezeeko nnoonya anyway ey'okukola ayogereremu nti muveewo kubanga teri kubawayo yalina akasente yalina akamu kuba bwe bawajuza emiliyoni 2 okugenda okushifutinga babagoba waga muveewo mugeri nga tebavaawo kaboza tezimala sente zaali ntono miliyoni 2 bali badde babongerayo miliyoni 2 gavumenti yewano we baba bakutasiza ne bakuweza 2 webaze ne njagala okubuulira sente za Uganda oyinza okulinnya takisi okuva ekidenzi okutuuka e Kampala nga ziweddewo miliyoni 2 nga ziweddewo nga balabye bambi naye abantu abali mu kitundu ekyo okusinziira ku minisita Lilian Aba ndowooza mwetaaga okufuna engeri gye musemberayo kubanga ebyasembayo byo okukulabula teri kubaliyirira kuba balabudde teri kasente yalodimeyo owulira ensonga zayogera ku bintu ebyo si musanyufu ku kiteezi oyo gamba ripooti ezikwatagana simaako nyini kwegamba ali awo alwanyisa nnyo ku bintu ebikwatagana anti yalabula dda n'abagamba ku kiteezi oyo kasasiro oyo ye yagamba yajjanga abalabula naye kati blame already abadde nankulu w'ekibugaani executive director gwe baakagoba already muganda wange banakyedde okubeera nga babanoonyerezaako era wali CMI ekibuli yabayisedde okubeera nga bannyonnyole ku by'ekiteezi kubanga kati munange bye baliwo anyonyole waididi kiteezi kubumbulukuka where did the money go tugambye okay kakati mu mbeera y'emu traffic police ng'ekulembeddwamu road police OC Alex Amutuhayire babaddeko awo nga bamitinze ne ba forester owners mu Uganda muno ne balabula abavuzi ba Subaru muvuzi wa Subaru forester babalabudde bakoze ekyo buli muvuzi wa Subaru mutulekanira muvuganga we mwagala temugambwako abamu temubeera na number plate babalabuddeyo overspeed excessive noise pana mwana kuyisako Subaru erina engeri gyegira eringa eyeepyera pya ogamba nti etiisa speed bavuga speed yakuta abantu kati babalabudde nti balekerawo okutujjamu emitima tufu bikanga emitima muvuganga we mwagala beefula okuba nti nno bakabi amalala gabasukka kyo kituufu amalala gabasukka beewulira nga kangamba amaalo gwatisibu wakibuvuge mukagende niyo Subaru yoga kangambe baina we banyige wakola noise oba just yo bagikola sigivugangamu eyeepyera ebyo simanyi lwaki exhaust pipe baba bagikola batya baina bibateekamu ndowooza kidabika naye kasita babalabudde naye wana amateeka gakola kakati omukyala Shakira omumanyi oli owadokeza saizi y'empiso Yesu se mpuli empiso yeyongeddeko obunene kiki ategeeza atya okusinga waliwo yali agitendera yabaddeko ku interview emu nga ne bamugamba kiki ebyobufumbo kiki agamba ye ebyobufumbo abitya jukira recently yaliko mawulire nga boyfriend wa mugiftinze emmotoka sokoleke ainake yagamba abali bakomentinga yabagamba nti butasoma bwawe alina engeri gyeyabajevunamu naye sokoleke ebyobufumbo abitya
natugamba boyfriend we abeera amusaba ekintu kyabwe bakifuula official but ye nasigala ng'akola ki akyawalira mugamba bugamisuulinde naye kyogere ku kyobufumbo buno kubanga abantu baweereza message emabega bwali nga babuuza Uganda Cranes tusooke tumale Shakira kati Shakira n'agamba awulira nnyo nti obufumbo kintu kizibu nnyo like buzibu babulimu ababuvaamu babutenda obuzibu n'agamba kati kunze Shakira waabwe nfumbirwa omusajja abasajja abo bakwatibwa obujja ku bintu byoyambala they get jealousy kati nyambale omusajja mbuze bwotyo bw'ogenda ofuluma leero maama ogenda kusammulizaani mpaka wa ebyo mbutabyagala ate afuna era omuntu atafaayo nagamba kale ejja obufumba ajja bulowoozaako ng'afuuse successful mu music career oba ddi alina olugendo naye kati saagala omuvube twogere ku kyobufumbo kati gwe tofumbirwa soka olindeko obadde okimanyi nti nno saagala kumbuzaabuza tukyali awo wennyini obadde okimanyi nti nno fefe busi yavuddeyo n'agamba kino mwe abasasanya olugambo mbunonze ne Karo Kasita mumwetereeze Kasita my personal life n'omuntu gwenjagala shouldn't concern anyone like mind your business lwaki twagala okumanya buli omu alina obulamu bwe obw'okutambuza so please concentrate on your life Kasita and I have nothing to share to the public twagala okumanya wayase yanyooka ddi yanyookerawa akyanyooka twagala okubimanya agambye ebintu byaba biri private era n'asaba bafans please keep listening to my music, promote my music to the outside world. Mulekerawo okuwuliriza luno olugambo jukirani olugambo lwani bani abalutandikawo ye Kasuku ne Jenkins Mukasabe balutandikawo kati bafani ne balutandika ninze Karo Kasita kyayogera okay kale kati obufumbo bulimu ebyokutangana tangana bingi nze kankubulire obufumbo obutya mu mbeera yemu Helen Lukomaro yabadde sokoleke nenawe tuli mawulire obufumbo obutya kubanga tofumbirwangako gwe obutya kubanga twagala abantu bampeereza wano message Uganda Cranes omuwala oyo kati notuusa obubaka nga bonna bawulira kubanga bo balowooza nti nze situusa point yaabwe omuwala oyo ayo ali biki ayinza okukkiriza muwase nze comment section yo njiyitamu buli lunaku nga tebayogera ddamu ekibuuzo amba bwongera okukola application nja kutuuka n'okusoma wano nti gundi ne gundi agamba muleta application kubanga weebuzaabuza gw'obufumbo naawe butya kakati ku bantu ababadde bacriticinga Mikowaini wakozeseza Nikolo mu video simaya mwana muto naye nze siraba buto bwakyo kikulu mwana muto she's 16 muto naye ali experience okozeseto maina mu video yo so kati Helen Lukomawo yabaddeko okusanyuka TV an interview ne bamugamba Helen Lukomanga naye we wayingira mu industry ng'oli muto kino kyogerako kyekya preach Nicole ne Mikowaini Helen Lukomawo was like excuse me stop it mulekerawo criticizing omusajja Mikowaini talina kikyamu kyeyakoze just mwali okusinga okukuliriza kino nga we yafulumya sex tape Nicole nga temwagikuliriza ate naye kirala just mukugambye nti already social media kuliko abaana abato abasinga preach Nicole waliwo no gayi bwenda bamwitaani bamweyana akozesa obutabani bwe obwana bwe nti nawe bya Nicole biralamu nedda yabadde mu video tetwogera ku biri ate kati by'obutambi obw'obusego birala ne kati yabadde mu music video ekiraka ndooza bagamba balina okubeera ye music video esoose okubeeramu abaana teri video erimu bwana buto wana Uganda mu video zonna eziriwo teri video erimu ku bwana buto bwa ssomero bwana buto bubabu like nga bakola normal things kuzina senti bali mu luyimba abaana batombu bali mu yabadde era balaga video ya love biki mbu video ya love kyekimugano wano twazanyanga ebya mama ne taata omenya twazanyanga ebya mama ne taata nga tebabiweranga ku masomero era nga bakola ki era baba bakola emizanyo ku stage z'amasomero nga bazanya onanjo bayi taata ono ye mama obo kitegeera nga abazadde balaba abagwe nawe jontu
wabulanze mundeke yeka Mick amuteeka bagambeta Helen Lukoma nagamba you shouldn't be so bothered about that bya bulijjona so mumbera yemu netamayo mirundi we yabadde ku interview ne babimubuzaako ebya Nicole nagamba bannange Nicole should be allowed to enjoy her life mumuleke naye alimu obulamu bwe mu ngeri gy'abwagalamu Mick Wine yamuwadde obulamu bw'ayagala waliwo akatambi akasuku netama n'ebintu jiniya ku program ezimu ez'akasuku nga boogera mbu abantu bagenda beebuuza ne badda ne bakubuuza era kutama emirundi junior biki mbu me I live a normal life mbu babamugoba mu bundi mamukika mbu I play sex regularly kakati tamale junior mbwe emirundi gyayagala era emirundi gyayagala mbu era gya playinga sex nga bulijjo simanya akola buli kyena nootingamu ekyo tamale nagamba ye nga yasupportinga pretty Nicole because all along yayagala dde okubeera modu era just muyina kwebaza Mick Wine kuba nga yamuwadde starting platform ya career ye as a big scene so banange leave the girl to be nange mpagide naye okubeera vixen magenda okufuna success nti agenda kubeera successful okubeera vixen kwanza oliwa vixen bamukozesa ku kaseera bamukozesa mu videos izo ng'oyaggwako nga baleeta kyensuubira nti Pretty Nicole like yeetaaga okubeera ng'afiibwako bamuwerwasa kwegamba bagamba tutya Jesus God have mercy on us kale ne Gloria Bugi by the way yaddeko kuka interview nga tugamba nga oya survivinga poison nayenza okwagala okuwa naye nga yefugiridde ayagala kweteekayo mbu yali yabadde aliko seboneka nyoyo gola mwera ali mu recovering bamuwa ku butwa ey'obutwa mbu yali eyo mu kaloko baba mu obutwa overdose nze mundeke kyendowooza nti lwaki gundi ani takola remix Gravity ey'empiso ne Gloria Bugi twayangenza okutunda amuyize lulwe naye kale nze kyendowooza nti alina okunoonya feemu mu ngeri yonna obutambi akyabuta buugi asasula miliyoni 2 simanya ku mmeka bamusaba miliyoni 10 bamuwadde obutwa batulekere Gloria Bugi waffe bane yagala okutta Bugi mwagala muttanga bagundi bano kakati ajja kola kayimba mwagala okunzita baaba abankyawa bankimye baagala kunzita baaba Shiba yagenze Canada she left for Canada bagamba yagenze okuzaala panange Shiba has a show in Canada on the 2nd of November sokoleke mbadde yagenze kuzaala kigambibwa nti ajja zaalire but she went for the show katatenze omuzaalisa bandese girinye nzibule mu experience mukuzaalisa wazaalisa twazaalisa ente ze wazaalisanga n'embuzi n'enkoko era saba experience gbogirina wazaalisa ku nte bakumbuzi nazaalisa ku kiyenje naye ekiyenje tokitya mwana ekiyenje kibuuka nze nali simanyi ekiyenje kibuuka era kati nkiraba n'enzuruka bwe kiba kikwagala okay anyway noza mbasibule n'omukabaka pressure omufita omutuma kabaka pressure kikyate pressure akomyewo pressure yabaddeko bami mu kooti ng'asaba munnange emisango gimugibweko lwaki gimugibwako emisango givunda teyavula kabaka teyavuma Museveni okay that is your point that is your point so tekuvunda that is your point by the way kino ekivubuka juzi kyewabadde ongambako kino ekyali ku TikTok nga kigamba omwana mbwe ekikyana ne bakimpa simansuka n'enkitta ekyo nakyo kyansobera kubanga tekonti ekyomwagala naye ate awo yayitawo nnyo
kyokka ekyo kyolakimaze byogera mbuze nsaaga atamanyi silver unit bakiyita silver unit kyokka jjukira nti ekyana kito kyeraga ne face n'agiraga ey'omwana omuto omwana yali wani by the way ndowooza kweyo point abazadde like tugezeeko okuyiga ekintu ekyo siri muzadde but nja kubeera but maybe ekyo kintu kintu kyetubeera tukola wait male okwadvisinga abazadde banange in the future. Yes, ndaba ng'abaana onsalisha nini kusala kirungi ndowooza ebintu binene twetaaga obitunulamu. Yes, ennaku zino like social media yafuuka part of everyone because era abantu abasinga buli omu alina essimu. Kusadde omwana wo first day by the way ku lubuto oyagala bakulabe nti oli lubuto oli atuuka n'okweteekako essimu ng'omwana asamba bamulabe mu lubuto amuzadde mu ddwaliro lumuluma tulaba amuzadde first day like alwaddeko katona apostinze ng'akaaba lwaki omuteeka mu media like that ebyo bikati bye bitandise okuva kubanga batandika nalaba gundi azadde akaana naye ng'akalagaane ono Chosen Becky waliwo omuyimbi gwesobola osanga ng'ajja bibye neyeeyogerako bibye n'agenda naye omwana wo from day one mwana akulidde ku social media buli kyakola oba apami tokisagaamuyeeredde oba yakoze eki omwana alibyokoze saagala oluze nti okoze ensobi akoze eki oba akoze eki like abazadde mulina okutunulamu ensonga nti sisuubira kuzaala mwana wange muteeke mu media like omwana muleke watuuka stage ng'ayagala like afunye essimu ye yeteekemu bamulabe nti ono ye muwala wa gundi kati ennaku zino negwe from day one abantu omwana takusabyeko njagala kuzaalibwa abantu baagala opostinga nti ndoza balaba bino bya Kim Kardashian oli mu ddwaliro olukusimbye otulaga bividiyo tetwagala tukooyi kyokka bakwatako wano nga anyinyibadde face bali badde bakwatira ddala ntulaba omwana kubanga nga tukyali baana tutwebuza omwana ava mu kundi akola kini tulabya kwekasi n'okutuusa kati nze simanyi manyi omwana oba ava mu kundi kyogamba shulayi munashi mbayitawo ate nalimbi kyogamba mama yabakuletera buleetezi baleeta bulesi baana nebuza wano bajja tumuyita ajje wana atugambe era tumuleete musango gw'amaanyi bibuuzo nina bingi nnyo ali waali mu ddiiro muyita n'atunyonnyola era ajja tulimba abakazi yagamba omwana yayita mu kundi oyagamba n'omugamba oti nensirika ate nkoleki era n'okutuusa kati nemanyi omwana ayita mu kundi katula kiti wamuganda nakuzaalirayo nga 18 mbe kundi lijja kugira mbubalisala ne baddawo ne balisala anyway bwebadde olowooza obula tugende tumubuuze muyite omubuuzi